sente waliwo. Sente weziri? Omwana oyo alina emmotoka. Okitegeera? Kitegeera. Naye ne gubanga omuziki gwa kibo sina gwa kiboggwe ogugwe si gwa kiboggwe gwaki ogugwe tewali kano kanyomero kabeera who is hot who is not right now mu industry nze kugamba artist nongamba hot or not. So John Black hot, Palaso hot, Just Eddy not hot, Kabako not hot, Lily Puzzle not hot, Kezo average. Ye wali omuziki gumweyimirira. Spice Diana hot, Sendi fairly hot, Aganaga not hot, Big for Mike fairly hot, Grenade Topic Cassette tali. Kalokasita Ali fairly hot. Apika ekintu ennaku. Nina Rose With respect to you Farouk, Pia Pound yayimba luyimba ki? Sikugenda kusaba luyimba mpalinya mbulirayo luyimba lwa Pia Pound. Abo be bantu abajjuza obujjuza ekisaawe kya music. Erinnya gyeriri, but no music, nothing, no talent. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balamusiza mwenna abakatwegattako amanya yenze Farouk. Share powered by Sozo Popare Consultant bagamba oboyina byonna byotunda ebikadde ebikoseddwako nga biri mu mbeera nnungi nga byawaka bakubireko katikati babeere nga babikima. Wano wendi ndi ne Eddy Sendi. Eddy Sendi. Ujja okunoonya Eddy. Wakanoonyeza ennaku bbiri. Eddy kyekiriwo. Tewali mutawana. Ekyewuunyisa nti ku ddembe. Nze ddembe nkolayo olunaku lumu. Saturday kuva ssaawa 4 paka ssaawa 7. Okola olunaku lumu? Olunaku lumu. Kimu yoliga akolayo okuva mu. Naye olw'okuba show gye nkolako nga si kwesudiya. It is the biggest radio entertainment talk show mu ggwanga. That is true. Kati ewawaala mu matu g'abantu okuva ku Saturday paka ku Saturday lwe tudda ng'abantu ekyabakutti. Okitegedde? Kye mukikoze mutya okubeera kuba temukikoledde mu mwaka gumu naye nga kiri mugimaintaininze bada mu maintainинze ekintu ekyo. Thank you. Kye mugimaintaininze tufuba okweteeka mu bigere by'abawuliriza okubawa kye tusuubira nti baagala. Ekyokubiri tufuba obutaba na kyekubiira. Ekyokusatu tukola research nti bwe mba nnaayogera ku Farouk nteeka okunoonyereza Farouk yaani, Farouk yatandika atya. Olwo nga Farouk ngenda mwogerako ki ekimutuuseeko, yalwanidde mu bbaala kuwa kyakulabirako. Kati nze situnulira kino Farouk yakutte eccupa n'agikuba musisi. Nedda nze nzirayo emabega oba ttiimu yonna tuddayo emabega ne tunoonyereza kiki. Kati abantu tufuba obbawa information abalala gye batabawa. Okitegedde? Kitegeera. Ate nga twekuumira nnyo ku mazima nti information yaffe gye tuwa 99.9% eba ntuufu. Terikola apology ate Okitegedde? Nja kuwayo example emu. Cutie Kaye baamukwata ngabbye akataala k'emmotoka
ka video clip ne kamulaga ng'aseka olw'okuba sheeyo abantu ababiri abaliko nze ne Jenkins Mukasa ffe tuli bantu bakulu ate abantu abasinga be tukola nabo mu mulimu kaŋŋambe bwe gumu bakyali bavubuka bato experience balina ntono nze nendabirawo neŋŋamba oyo alina ekikyamu tebasobola kukwata ng'obbye akataala k'emmotoka ne bakutunuzaamu kamera no smiling. That boy has a drug problem. Okitegedde? Nengenda waliwo ekibiina badiringa n'abaana ne drug abuse naki nembalaga ka clip nembabuuza what do you think guy nabakinga my opinion nangamba that one has a drug problem. Okitegedde? So I did my research nemanya ne wenjaga gyagigula nemanya nti ne mukyala we naye aginywa then netujja ku mpewo. So togwa bugwe ku mpewo kakati nempa information yange naki ekisaana okumukolako. Okitegedde? Naki nze kyendowooza based on research. Lwakuba bwe mba njogera sigamba muntu nti nakoze research ku babloga era nayogedde ne Faruku alina page ye amaze ebbanga bweriti ne bweriti ng'akola nze mpa buli information yange olumu mpa credit negamba sheeno twagala okwebaza gundi ne gundi batuyambyeko mu kugitegeka. Kakati unfortunately lwokwa abantu bafe abamu tebalina bumanyi ne bavaayo and attack me but because saagala nnyo kuteekawo eyo mbeera ya gundi alwana ne gundi sijja kudda mu who attacked me but mu bimu ku bye nayogera oba mu bimu ku byaliwo just to take you back Misaki Kayemba Solo agenda okwesimbawo ebukoma nsimbi baali bakutte ku Cute Kayoyo bamututte Can Records bawandiise oluyimba balumuwadde aluyimbye. Waliwo omukyala abo abanene abo waliwo abakyala abo abeeyerusa abo balabika bulungi naye sibaawula bamaama lususu bashuwadde agambye agenda mumugulira ennyumba nsemba omulaba ng'amuwadde haaga ng'essanyu liri mu bbanga. Nze ne mbagambirawo ne baga nti what you are doing is not the solution. Yes, nafuna tax nyingi naye nze nsaba every kintu kimu bakiyita time. Where are we now? Cute Kayo ennyumba gye baamuwa yajeera ebintu n'abitunda n'enfuufu n'ajeera n'agitunda. Kati gwe nkyogerera wano genda obuuze sure deal nti Cute Kayo aliwa n'ennyumba gye wamuteekamu n'ebintu eyo nkuwadde kagamba nti kakati bwe tujja ne twogera ekintu bwe kityo abantu balaba bamanyi era bagoberera kati fe tukyogera nekituteeka Saturday eno ebbanga ne ligenda nga litambula abantu bagenda okuwulira nga Cute Kayo ebifaananyi ate bifulumye awalala bimulaga nti wuuno ali ku njaga again ti ate n'ennyumba yagitunda. Kati people connect ne bagamba emyezi 6 emabega toka bakyogera kati ebyo bye bituwa credibility etuyamba
ebintu ng'ebyo bye bituwa credibility etuyamba okubeera nti tuli we tuli. Okay, tugende ku nakulaba ne Bebe Cool nga mwetwala mwali kusayiringa Bebe Cool sina oguli obuzibu ne Bebe Cool kakati ngenda kugamba kino Farouk. Nze mu bantu 45,000,000 sirina ndowooza bantu 5 benyinza okugamba nti nina obuzibu nabo. Why? Ebyo ebintu bya oyo simwagala oyo biki nina feeling tibiba ne reaction embi eri gwe. Nze bwe mbeerawo nti nkuwalane instead nze nsinga okulumwa oba kitegeera ate nze nina engeri y'enjawulo gye njagalamu obulamu bwange. I want my peace. Saagala kubeerawo ate oba nze bwe nnyiiga omutwe gunnuma. So kwagamba nze obulamu bwange nina engeri gyenkola gyembwagalamu. I will tell you the truth. Nze ekizibu kyange, I am one of the most misunderstood people. Nze oli bw'akola ekikyamu nvaayo n'ekyogerako. Mba simulinaako mutawaana. Nze mba njagala bwagazi kwogera nti kino kikyamu. Okitegedde? Nkitegeera. And that's it. Eddy wasookera ku mutabani we n'omugamba simanyi mutabani we wamutuuma linnya ki? Fish Daddy. Kakati kankunyonyole ekyaliwo ekiti. Omwana oyo yakola akantu ka audio yenze Paper Daddy nekatunulira bwe nti ng'eddoboozi tewali. Kibi okweyita Paper Daddy? No, si kibi nga naye eddoboozi tewali, creativity is zero. Neŋŋamba nti Bebe Cool President Museveni yamuwa ssente n'akola audio studio ey'omulembe. N'agula ne kamera. Okiraba? N'aba nti alina equipment ekola videos. Bebe Cool is well renowned. Omuntu yenna amanyi music wa Uganda for the past 20 years. Amanyi Bebe Cool. That is true. Mutabani we omuziki gwe gwagaana. Paper Daddy? Gwa Paper Daddy. Bw'okompeyaringa chances z'alina Paper Daddy yandibadde ali wala nnyo. Okitegera kyeŋŋamba? Bw'okompeyaringa chances za mutabani wa Bebe Cool z'alina. Awaka waliwo audio studio egambibwa nti yagimanaging. Waliwo kamera eza visual. Kitaawe musajja wa amaanyi mu music. Erinnya alirina. Alina character emuyambye ennyo okuyimirirawo mu music industry wa Uganda. Nti Bebe tatya kugula luggi lwonna ayingira. Ye muntu gwe nnyinza okugamba nti bw'agenda ku Vision Group agenda paka ewa Kabushenga. Naye abayimbi baffe abalaba ne ku reception ate okuggulawo kaalabawo abasirikale ba counter terrorism 2 ate okutuukawo. Okitegedde? So if this boy had good music from the good studio and the good cameras,
and his father's influence. Okay. Omuziki gwe gwandibadde wala. Sente waliwo. Sente weziri? Omwana oyo alina emmotoka. Okitegeera? Kitegeera. Naye ne gubanga omuziki gwa kibo. Sina gwa kibogwe. Ogugwe si gwa kibogwe. Gwaki? Ogugwe tewali. So, nze ne muwa amagezi. Ne mugamba, you know what? Tandika business endala. Genda wali ku luguudo olwo luyitako emmotoka nyingi okuva ku Northern Bypass okujja bwoti paka ku Lifelink Hospital. Okiwulira? Ndoza ekyali wajjala Namugongo Road olwo. Funako edduuka, tandika okusuubula engege, ng'otunda engege, kyusa erinnya. Akyusa erinnya? Teekako fresh fish by fresh daddy. Nga naawe obeerawo oyambadde ekikoofiira ekyeru ekiwanvu. Okiraba? Kitegeera. You will make money. Fine. Omwana yavaayo n'asooka ayogera awo bitakwataka. Mbuki? Tinze ndi mukyamu simanya biki. Kakati but after kiri kye nagambye nze time yekola ki eneeyimirira. Omanyi ki omwana kyakola olwaleero? Yakoze kampuni atunda mwenge. Yagikuze era bw'oba oyagala omwenge ekika kyonna okuba essimu ye n'akudelivaringira. Ate nga nange wali nali mugambye kyalina okufuna owa boda ng'abeerawo ng'ali smart. Omuntu akuba essimu ku fish daddy ewa fish daddy ne bamutwalira engege ye. Okay. So idea yange gye namuwa gye yakutte nze we nali ntadde engege ye nassaawo mwenge. Ngenda gikubuulira si nti mukubira kalango but ngezaako okulaga ti nze ndaba neŋŋamba wano omuntu wano advice gye nsobola omuwa akole kino afune sente. Music amuveemu? Music amute tewali, omubali tewali, tegulibaawo. Sendi, Bebe yagamba omala munya abayimbi bawano gwasinga okuba. Tozimba bayimbi okuba bakuba emisumaali. Kakati ngenda kugamba kino. Ekyo akyogera aba akyogera mu butamanya. Nze ekimpeesa ekitiibwa mu bayimbi abasinga is because nina ettaffaali lyentadde ku kaaliya zaabwe. Era omuntu agamba ti nze mmalamu amaanyi abayimbi ekyayogeza butamanya, that is ignorance. No, challenge yange eryemu nakukikugambye nti I am one of the most misunderstood people. Nze omuntu mubuulira kituufu, nze sisudia. But you go oba oyagala okumanya nti nze nzimba sizimbulula, njagala ogenda obuuze Chameleon, njagala ogenda obuuze Misa Kisemakula, njagala ogenda obuuze Ronald Mayinja, njagala ogenda obuuze B2C, njagala ogenda obuuze bangi. Okitegedde nti wamma Sendi azimba oba azimbulula. Okitegedde tobuuza kibuuzo kya kunseetinga nedda. Ozimba oba ozimbulula? Nze I've interacted with so many. Njagala ogenda obuuze Charles Sekyewa. Ngezaako okulaga abantu abaluddewo. Saagala kwogera kuba generation eno n'abamu besijjukira ne besimanyi mannya. Ontegera kye ngamba? Whom I have come out to help and support and encourage. There are many. So many. Lwaki abantu bakitwala mu ango nti obakubanya emisumaali? Anti tulina Pepa Daddy mwana muto gwokuba inchi 10 eyo. Ekyo eky'obwana obuto nsaba nakyo mukirekera awo. Pepa Daddy yazadde. Pepa Daddy.
yazadde omuntu azaala aba mwana muto kakati Felicita tunamuyita ki ntegere kyengamba kitegere ekyokubiri tetuli mu contest ya myaka tuli mu contest ya omanyi okuyimba tomanyi kuyimba okitegedde so mulekeraawo okugira nnyo ti mwana muto kakati nja kuwayo ekirala nze so katsoke tumala ekyo ontegedde bulungi sirina buzibu na mwana oyo sirina buzibu na Bebe omwana nze namuwa bwe advice of something better to do to earn a living advice yange n'agitwala the latest I saw nga nebaza Sendi Alan amanyi okuyimba Alan tamanyi kuyimba tamanyi kuba byawukana waliwo kubanga amanyi naye nga tekinakwata because tekiri kwata process tamanyi songa chenzi mugana talent tajirina ate waliwo ekintu ekirala njagala okyetegereze nnyo simanyi kiki kyagwawo naddala wano e Uganda ku buli 1,000 actually ku buli 1,000 abayimbi 1,000 kuliko omwana w'omuyimbi omwe amanyi okuyimba nyinza okugamba nti abali successful nga bayimbi nga baana b'abayimbi manyi Joanita Kawalya but abalala bangi bonna bagezezzaako bigaana banolaba wabasudde naye era tewali bw'okwata basudde we yali n'okwata mutabani we waali ekyekigaana talent si DNA nti olwokuba tusharinga DNA emu kitegeeza ne talent tugisharinga nedda so Alan tamanyi kuyimba abiveeko oyo akite akola ebirala kati yakuze kampuni ye atunda mwenge tugende ku Bebe nakulaba omwatakinga ku NBS. I did not attack Farouk mulekeraawo okozesa ebigambo ebikyamu. I did not attack Bebe Cool. Saalumba Bebe Cool. Bebe Cool namubuulira kituufu nti Bebe Cool si ye muyimbi asinga mu Uganda era Bebe Cool si ye muwandiisi w'ennyimba asinga oba si ye muyimbi vocally asinga naye Bebe Cool kyasinga okuba nakyo mu Luyaaye bakiyita wahala wano we wasinze okumuyisaawo era awo alinawo nnyo okusinga musical power mpandowooza yange gwe tokigezaako olwendowooza okitegedde nkiwulira and for that matter I'm so happy for him. Bebe Cool mugeraageranyanga boolaba Abangereza omupiira gwabwe si gwe gw'amaanyi ennyo naye Abangereza bapika ekintu kyabwe bamaketinga ekintu kyabwe bagwogerera nnyo baleeta omwana mu World Cup ya 98 nga boogera ekigambo who is this wonderful boy 18-year-old Michael Owen ensi yonna neegwa Michael Owen naye Michael Owen Kariya yalaga omupiira gwaliwo baddewoko yali mwogerere so ye Bebe Cool alinga Bungereza mudomo tu. Having said that, I love the British so much but ye Bebe mudomo ekyokubiri Bebe akola ebintu kwegamba ebinyooma abantu kati ng'okumbuuza nti nvuga emmotoka ya sente mmeka naye nze yange gyenvuga nagisasula cash Bebe gyavuga President Museveni yamuwampe yabwereere ate omuntu okuwa olina okuba ne capability ey'okuwa. That is a story for another day. Bwe babanga bakuwa bubi tolina ntobe ebuuza yeegulidde kiki
ate nga gwe olina ku ssente za muwi wa musolo tali wathi kubifuna ebyo I think ali wathi tali lwakuba saagala kulwa nnyo okay kugenda nnyo mu ekyo but so issue endala gye twakayanamu naye figures ze zaawa eza concert tebiriyo nalamumamirira ebyo byayogera tebiriyo tebiriyo era nkiba naye bwe yaddayo neyeebaka nga ali yekka bw'omu amazima ge namugamba yagategeera but anyway in a nutshell musajja wa mudomo mulungi atunda ekintu kye Sendi ensonga endala gye tuba tugendako ya bayimbi abanigeria ensonga y'abanigeria gwagirabye ensonga y'abanigeria njogerako bwe nti one omuvubuka omunigeria teyalina musango era kyali kikyamu okumukwata omuntu omutuufu eyaliyo ekisooka ndagala tukkiriziganye sheeyo yalangibwa ku social media poliisi ya Uganda ne organizizaayo zonna crime intelligence simanya CID balina ebitongole bingi CMI ISO JAT byonna ne tujja ku kitongole bakiyita ISO kirina viso owa village kirina piso owa parish kirina giso ow'eggombolola kirina diso owa district abo bonna bana omulimu gwabwe gwa Bwambega kyeno yaliwo nga tebamanyi office ya RDC etwala ekitundu ekyo etteeka ne limenyebwa for over 4-5 hours endongo ekaaba nti abantu ne batandika okulumuka ne batuuka mu kifo endongo n'ekaaba neggwa abantu bonna ne bagenda ne bavaawo poliisi wonna tennajja tennamanya okimanyi nti ku venue kwaliko poliisi kakati tusaana gavumenti yaffe eno erekeraawo okufuulinga abantu mu kifo ky'okugenda okukwata omuyimbi njagala bakwate aba intelligence bonna abali in charge of that area njagala bakwate eyasasula omuyimbi oyo okujja promoter big man the big people behind the show bebali basanga okwate si muyimbi omuyimbi tiyalina musango ontegete kyengamba njule so but ebyo nga tubitadde ku mabbali abayimbi bannayuganda ekintu kye basinga okufuna Nigeria kukoppayo nnyimba kyokka kye basinga okufunayo so saagala muntu adde awo atugambe kale olw'okuba bakute ani omale ne Temzi era abannayuganda bagenda kufiirwa nnyo kabulanga n'okufiirwa tewali kiri abanigeria tetubeetaaga bo batwetaaga ekisooka tebatwetaaga azinge batwetaaga tebatwetaaga batujja mu ssente bajja wano bebasinga okukola shows wano anti fine be batwetaaga si ffe tubeetaaga kuba bo tebatuwa business ndowooza tubeetaaga mu ango ya research ku music by the way bamukola batya by the way ekyo Uganda tetukirina singa ekyo twali tukirina singa tuli wala njakuwa ekyokulabirako abantu bangi bazze nga weetuli ne bayijja
omanyi nga bwobanga ovuga emmoloka Okay. omuntu n'akuva emabega n'omulaba mu driving mirror n'akutuukako n'akuyitako n'omulaba ng'agenda n'abulirayo. Tugende ku nsonga ya Chameleone. Chameleone ndio bamutudde mu kkooti ya Chameleone. That's not news. Ogwo omusango gubaddewo okuva 2015. Okay. And lawyer w'oli omukyala ate ye political rival wa Chameleone. Sincerely nja kukozesa omukisa guno ngambe Lord Mayor Elias Lukwago nti singa obadde musajja wa mazima omusango ogwo wandiguvuddemu n'ogamba nti due to conflict of interest omusango oguveemu lawyer omulala agukwatemu. Omusango bali bagumuwadde. It doesn't matter. It doesn't matter. Essaawa yonna ebintu by'emisango fayiro biba bya fayiro. Okay. Kwata fayiro gamba oli nti engeri gye nti ono ate nvuganya naye ku bwa mmeeya nja kulabika bubi kangute. Naye nga ne Chameleone ye mugamba ekintu kimu. Chameleone should learn how to handle such issues better. Chameleone musajja mukulu. Chameleone alina talent. Tosobola kumenya bantu basatu the most talented mu ggwanga n'otamenya linnya Chameleone. Naye ate okubanga akyalimu ebyo teyagenda ku show ate simanya n'abasuubiza ate byakoze bitya. Naye nga ye Elias Lukwago asooka aguveemu. Promota babawadde akawumbi kamu milioni 2. Abayimbi baffe basaana ssente. And era nsuubira gavumenti yakola kye bayita stimulus packages okuwa abantu sectors ez'enjawulo ssente. Okay. Buli omu ng'ayita mu line ministry ye. Tutegeragana. Much as I think ez'abasomesa baazibba musango gulina mu kkooti. Aba businesses ba manufacturers baki bateekera mu Uganda Development Bank. Ez'abayimbi I think nazo ziri mu ministry y'emu ey'agenda. Okay. Be bamene ba promoters. Naye problem y'abayimbi ba Uganda, they lack unity. Baagana okwegatta. Nga tebalina omukulembeze. Waiki Benda. Nali ne Waiki Benda ne mubuuza n'angamba balina ba members 305. Naye omanyi nti nga waliwo ng'enkuuka wawerawo abayimbi 5 ku nkuuka. Okitegedde? Kitegere. Oba okulaga obungi bw'abayimbi be tulina. Festive ekyaliyo. Kweri. Buli lunaku bafuna video. This is I think as of last year, sometime last year. Nali nina research gyenkola, so I interacted with somebody from there. Nga bafuna video empya 10 per day. 20. Genda week, genda mwezi, genda mwaka. Ekirala. So ekitone nnyo ngenda kuwa kintu ekirala. UPRS erina ba members 3,000. Naye ate abantu abasinga abo basisinkana bakugamba tetuli ba member ba UPRS. Kati kitegeeza at least wandibaddewo bode y'abayimbi ng'erina membership ekitone nnyo abantu 10,000.
if 5,000 musicians could seek a meeting with a government official, ne baga nti tusisinkane wa titugende Namboole, okiwulira, ne bakola bulungi social distancing, buli muntu na mask, buli muntu kunaaba mu ngalo sanitizer, ne babatuula butuuzi awo, ne bakwata document yaabwe ne bagiwa president wa Uganda Musicians Association. Any government official will say, this is a big group, this is an organized group, we should help these people. Okay. Naye buli kaseera ono akubona olukokolo, ono akubona amagi, ono kyekibaganya okwegatta abantu bano. I don't know. Kakati bo abagezi abasobola okwegatta bo kyebava beegatta ne batuusa koozi yaabwe mu gavumenti ne bafuna ssente. Koozi yeeyitaani bidi pazani lunabi kiki owaganamu omuntu nga yeeyise lunabe ng'ogamba nti mpaka n'oli ye yeeyise tebayinza kiwaka tewandikaniranga mu linnya lya muntu, but ontegedde nkutegeera. So the promoters, much as they are competitors, bo batuula ne bateesa ne balobinga bafunye. Waikibenda talina capacity eyinza yita bagundi bayimbi bano bagatta bulungi because ye president wa tajirina singa agirina, singa alina ba members 305 bokka againa na bapo country. Ate ekizibu ekirala ekiriwo, gavumenti yaffe terina interest mu art. Njakuwa ekyokulabirako nti nga bw'olaba nti mu sports gavumenti erina ekitongole bakiyita National Council of Sports. Yes. Era waliwo ssente eziweebwa National Council of Sports mu budget ya Uganda. Obungi bwazo tetubugendamu. Ne balina budget. Balina ssente ze babawa ziyambe ebitongole ebya art. I beg your pardon, ebya sports. FUFA, Uganda Boxing Club, aba rugby, aba cricket, abachi. Era dala nabo weebali bafuna ssente from National Council of Sports. National Council of Sports erina ne offices na buli kimu. Minister. Art ali supposed okubeera ne Arts Council. Okay. Kikoma mu mateeka. Manyi Uganda tulina amateeka mangi naye nga agasinga tegakola. Ekyo kituufu. Nti singa gavumenti yalina interest mu art, singa Arts Council weeri ng'eri ku same level ne National Council of Sports. Olwo ne kireeta ne federations oba associations okubeera nga ziri recognized by the National Council, by the Uganda Arts Council. Okitegeera ng'era zigendebwamu ssente okuyamba. Naye essaawa eno Waikibenda naye omusaasira musajja naye aliyala akyeyiiya ali mu kupromotinga Radio Man ne Wizo, ate omugamba nti president sooka opushinga ekintu kya uma gyatafunamu yadde siringi n'ekikumi ng'oggyeko okufunamu terinaawo na ku ssente zasobola kugamba nti okupushinga ekintu kya buli lwemba nga nkola mirimu gya kale nja kuba facility. Terina budget, terina kintu kyonna. Naye nga problem nayo ne government nayo is to blame. Okiraba? So
the failure is not only on the musicians, but it is also on the side of the government. Abayimbi nze buzibu bwange bwenina nabo. For instance, kubitunga UPRS. Kino nsiba nkyogera. Singa nga bwe gambe wali nti abayimbi ne bekunganya 15,000 ne bayita government official, senior government official. Ne bamugamba nti twagala buli radio esasule miliyoni 5 okukozesa music waffe. Tulina radio bisatu. Ne bagamba nti twagala buli TV esasule miliyoni 10 okukozesa music waffe. Twagala ebbaala, twagala kino. Tewabaawo gwe bawa license ya mulimu gwe nga tasasudde sente za bakozesa music waffe. Njakuwa ekyokulabirako. Olwaleero bw'oba oggulawo bank account, tokyasobola kuggulawo bank account nga tolina license, trading license, nga tolina TIN. Banka tekkulawo. No, bakikola bwe bati. Toggulawo bank account nga tolina trading license. Bw'ogenda mu state council, tosobola kufuna trading license nga tolina TIN. Noguzayo eri ku URA. Bw'ogenda okufuna TIN, tosobola kufuna TIN nga tolina ndangamuntu. Okitegedde? UCC ne local government ne KCCA abayimbi 15,000 banga batudde basobola okulobinga ebitongole ebyo. Okiwulira? Obutasoma buno bwe busumbuwe system oba abayimbi babeera busy. Nedda ssebo waliyo abantu abeegatta naye nga tebaasoma. Nga wagenze mu Uganda Manufacturers Association, buli member wa Uganda Manufacturers Association yasoma. Ate kankubulireyo ekirala, amagezi amakulu n'amagezi agasinga omuntu g'aba nago mu bulamu bwe agajja waka. Ku ssomero kuba kwozaako obwoza, naye amagezi amazaala, amagezi ag'omugaso, empisa, okutegeera, okulowooza biva waka. Abayimbi babeera busy, tukitwale nti babeera busy. Nga bakola ki? Tasobola kwegatta. Nga bakola ki? Naye ng'okitegedde nti bakaaba obwavu. Naye nga waliwo ssente zaabwe ziri wali. Ziri ready. Ontegedde bulungi. So the promoters, I'm happy for them. Endongo bagambye bagitadde naye ebintu ebitegeerekeka. Endongo tebannagita. Bitundutundu kyekigenda maaso. I think ebitongole bya gavumenti tebikwatagana bulungi. UNCC ne Ministry ya Health. Naye ne bwe babanga babadde bagitadde, okugamba omuntu nti ku ssaawa emu ey'okumakya paka ku emu ey'olweggulo abantu bakole ddi. Transday zaalinga z'abaana b'amasomero nga zisinga kubaawo mu holiday. Ebaawo ku Saturday ne ku kalenda ku Sunday. Edda myaka nga 3, myaka 25. Okitegedde? So tekiri logical. Ne tusoka ne tukitwala nti baagitadde. Nga tetunajja ku kya ministry. Nabadde ntandise okulowoozaamu engeri gye nnaagenda mu gavana ku ssaawa 4 ez'okumakya. Olye ku ssente zo. Nga sikitegeera. Ate kwemu. Bwana Kyaliri bwe gakumanya amateeka. Kwemu bagambe nti abaaye mufulume mugende. Kwegamba. Nga tekitegeereka.
ekyo babadde kijja kuleeta obuzibu gwe tobulabanga engumi ebadde ejja kubeera mu mabaala ebyo talabanga kuba abantu abasinga bamala okunywa ku mwenge bapangula okukamanga kati omugamba oli atamiddemu akyayagala akyanyumirwa ayingiddemu ku 11 omugamba kwemufuluma so tekisoboka endongo y'emisana tekyasoboka endongo y'emisana it's not logical, it doesn't make sense. Abantu bafa abasinga amala kukola bwanyuka n'agenda mu ndongo obalaba bulijjo oli akola paka ssaawa 12 n'alyoka agenda mu ndongo abatakola sente ezikyakalaba n'azijja tebaba nazo kyandibadde kitya singa tukitwala nti bagitadde endongo nsaba gavumenti etuyambe bate endongo kuba industry eyo nayo nnene erina abantu ne kafyu wakiri bamwongereyo tudde ku kintu creating SOPs okitegeera bagambe nti ekoma ssaawa 6 nga bulijjo okitegedde so oli bw'atakoma 6 kafyu anaamukwata oba oli asalewo nze kangende nja kusulamu mu ndongo sigenda kufuluma or whatever, but nsaba aba advisors ba President Museveni alina nabayogerako ennyo ba scientists nga bwe basobola okuta saagala kwegeraageranya ku Mukama Katonda naye nga bwe baata amasinzizo gaffe ne baga nti abantu 7 n'oluvannyuma ne bagamba abantu 2 ennaku ezo sinema bazikkiriza okuddamu okukola naye simanyi nakumanya oba tulina mmeka mu ggwanga lyonna akeedi baziggula ekikuubo kikola nsaba n'amabaala gaggulwe n'endongo eggulwe Share report by Sozo Property Consultant bagamba oba olina byeyagala okugula nga biri mu mbeera nnungi ng'obitunda byawaka bakubireko katikati Sendi nga tumaliriza kano kanyomero kabeera who is hot who is not right now mu industry nze nkugamba artist nongamba hot or not tugende but John Black hot Palaso hot Wizo lukewarm tayocha tanyogoka Kenzo nsonyiwa akanyumereko okukataataaganya waliyo abantu nga ne bwatabaawo na hit song waali asigalako ng'ali ku pedigree ey'omuziki omukadde kati yekenze ekyo kyekitimwagwa bangi abakirimu so John Black hot Palaso hot Just Eddy not hot Kabako not hot Lili Pazo not hot Kenzo mukunyonyodde average ndiye waali omuziki gumweyimirira Spice Diana hot Sendi yeah I think hot fairly hot Aganaga not hot Chameleon ali mu category ya Kenzo Bebe ali mu category eri Fit for Mike fairly hot Grenade Topic cassette tali Kalokasita ali fairly hot apika ekintu ennaku Nina Rose Daddy Andre he's hot It's what? he's hot. I've had issues ne Palaso
naye nze I give due credit. Omuntu bw'akola ekirungi nze mwogerako nti akoze ekirungi, era mu buzito bwe bumu bw'aba akoze ekibi era nenkyogerako nti akoze ekibi. Kuba waliwo time ya palasi ey'okuba eŋŋombe lwakuba limu batantu yali amusse, okiraba, naye kati eyo era n'agikola ki, n'agivaamu, kati leero akuba muziki gwe bulungi. I'm really happy for him. So akoze. Yes. Muyimbi kyakubye mu lockdown gwolaba nti mutuufu oba kyoba ki akoze. Lockdown ebadde enzibu. Ndowooza nja kubalira Palaso, nja kubalira John Black oyo be bantu ndowooza alinga boolaba omwana gwe bazaalanga Kasiru naye n'amala n'ayogera nti kwegamba mutunuulira nnyo ne mwewuunya kuba abantu baavuma John Black oyo bwe yasooka okuyimba baga nti Bakasiru bafunyeeyo abayimbira. But guy asigaddewo afuuse kiddo ndi yeeyongera gaziwa buli lunaku. So I'm really, really happy for him. Omuntu omulala akubye mu lockdown, I think Crystal Panda akubye. Crystal. Zo simanyi oba anazzaako olulala. Oluyimba lwe lwasoundingamu nga one hit wonder, but ne baba tazizzaako omusajja ate asaana ali akavimbo ke. Anino waliwo omulala mu lockdown akubye. Bayimbi ki botasuubira kudda lockdown? Ekyo kizibu lwa nsonga nti sandyagaliza muyimbi yenna aleme kudda for starters. Two, Katonda akwata ku bantu be. Ate abamu obutadda bwabwe buyinza okuva ku bunafu bwabwe. Okitegedde? Obuteefaako. And era waliwo n'abayimbi nga lockdown tebaddeewo nga babadde babula. Babadde mu lockdown. Waliwo n'abamu nga babadde babula nga tewali lockdown. Naye nga taliiwo. Naaba nga akuba bulungi nnyo omuziki naye n'amala n'abula n'ava ku ssimu. Nja kuwa ekyokulabirako omuntu ng'aziza bafana. Ekyabaawo naye. Simanyi. But okitegedde kyegamba. Naye sinza agamba nti ono omuyimbi tajja kudda, no. Buli muyimbi asobola okudda bw'aba ng'afubye neyeekwata ku bantu bulungi abasobola omuyamba nga naye empisa ze ennungi akolaganika naye n'addamu nekitambula. Tweyanza nnyo Sendi. Webale obutatya abayimbi munaye bapulezidenti abasinga babatya. Kati mbatyeeko ki? Gwenyinga lwa Bebe Cool sebo kino wakoze kikyamu. Bebe Cool mulekera okufuula Bebe Cool ensonga. Bebe Cool is just a piece of a joke. Mulekera omufuula ensonga. Musajja wa wahala ebyo ebyagundi mwavu omanyi. Nina ekintu era kyenjagala okugamba abantu nti abantu omwavu yaliwa. Bebe Cool ampita omwavu ng'ate nze namupangisa ne muwa ssente najja nanyimbira ku jjogina mu bufunze nze mukamaawe. Nze nali mugulidde ku mmere ewaka by virtue of giving him business. Ye yali ampaddeyo yadde omulimu nga nsasula siringi 10. Ekyokubiri, abantu baffe balowooza balina ekintu ekyo nti oyo omusajja mukulu alina ennugu kuba oli alina kyakoze. N'ennugu ku bayimbi. No! Nze ayiddeyo omuyimbi yenna aŋŋamba nti nze mulinako ennugu ajje nange ndete abayimbi banne
abanamulaga nti nze sirina nnugu ekyokubiri ennugu yaki omuntu ozimba omutima bakikuba n'ozimba bw'afuna nfiirwa ki otegedde kyeŋŋamba nze omanyi bayimbi bameka nga nze mbawa bizinesi bwanjula kuhinjira biki I run an event management company called Sendi Events. Nze mbeera ne ba clients n'agamba tutwagala muyimbi n'omuga nti okusinziira ku bayimbi ku bagenyi bw'oŋŋambye naki we need what will do it for you nemuwa business genda obuuze Swans Avenue business gyembawa genda obuuze Saha genda obuuze Chameleon genda obuuze Bebe kennyini genda obuuze TNS Shiba genda obuuze John Black genda obuuze ndowooza buli yali abaddeko mu Eagles nali muwaddeko ku business bangi abamuno genda obuuze Spice Diana Spice Diana nga yo omuntu I don't deal with her genda obuuze manager we Roger genda obuuze Rema sidiringa nko naye genda obuuze Kayemba anti genda obuuze ne Kayemba omanyi wali abantu nga artist nga ye todiringa nayo diringa na manager okitegeera genda obuuze Chris Evans genda obuuze ba comedians toyina nnugu yonna nze sirina nnugu na muntu nina ekintu kimu omuntu as a performing arts critic omuyimbi bw'aba akoze ekikyamu oba munnabitono bw'aba akoze ekikyamu nkyogerako ate bwe mmala okyogerako ekyo wenkireka ate omuntu y'omu nsobola ate okumuyita ne muwa business naye nga ate ku Saturday namwogeddeko. Okay, Sendi tumalize ne kino ekya Awadde. Olutalo yabadde waati okubeera ali waati okubeera muzina Awadde Kenzo abantu bonna bagamba Kenzo yabadde waati okubeera muzina Awadde nina gundi ono Smite ina music vika gwe batadde mu bintu ebyo Gravity yayombi. Gravity musajja wange atuleke kati naye njagala omubuuzi mu bantu be nali mpadde business ne Gravity mwali siku musse ebiri sesatu Gravity agamba Vinga dina music kubeera mu Awadde ezo. Vinga, by the way, I think she has music. Awadde saagala zikomentingako nnyo lwa nsonga eri business ya muntu. Okay. Business ya company bagiyita MTV base. Tebannaba na kuvaayo kutubuulira babeesinze kuki. Okay. Aba MTV basooka ne batugamba mabega nti balina age y'abantu bebakuba because balina target market. Okay. Onfuna era nga mu age eyo waliwo bw'otasobola kusangamu. Okay. Kati ku awards bo bavuddeyo buvina kintu kyabwe okitegeera. Sinsiale kumala budde omuyimbi yenno wa Uganda okutandika okukayanira mu awards ezo. Kumala budde kiri kintu kyabala. Kakati nja kuwa ekyokulabirako ekirala. Tebaayise na kuyita nti oba abantu bateekeyo nominations zaabwe oba wax their wax babasobole okuba kuŋŋunta. No. List ya nomination yo yavuddewo. Oba ontegeera? Bali ku kintu kyabwe. Tubaleke bakobe fayiro ya. Nze ssaawa eno omuyimbi Munnayuganda mugamba bwe nti let's walk the talk. Bafube bavotinge John Black. Bafube bavotinge Shiba. Kuba yeno Ugandan Act eyo automatically Munnayuganda yajja okukola ki? Ogiwangula. Si sure
oba John Black ne Shiba banawangula kuba it is online. Yeah. Bannayuganda abali na access to internet vis-a-vis aba Nigeria, okay, ate nga bebasingamu batusinga kati baba bya numbers batukuba unless nga aba MTV kyesimanyi oba bakipimye ne bagamba nti akalulu ka Uganda kamu kategeeza busatu, aka Nigeria kategeeza kamu, in compensation of even just the population. Ontegera kyengamba Nigeria bali more than 100 million people. Yeah. Uganda tuli 45. Yeah. So in a nutshell, isawe omuyimbi Munnayuganda ne Munnayuganda yenna ndaba gwekola kimu gamba ne mukwano gwatali Munnayuganda avotinge tufuneyo kale ku node breakthrough over female artist. Shiba is a very hard working girl and yate mwagala nyo tayogera bya busiru ebyo. Lwaki be Kenzo bamwesibe nnyo obutabaamu? Ndowooza lwakuba ayimbye nnyo ku continent. But ekyo kyonna alize kizaayo era mu ba MTV. Research oyo yabadde tamala. Research waabwe ndowooza yabadde tamala. Maybe. Okay. Tweyanza nnyo, tweyanze ge tubadde ne Sendi nga menya wiiki mpolampola akugamba ekituufu. Who is hot, who is not. Bwagamba ekituufu ddayo okole. Liri pazi baba bagambe nti waaka abulabulamu ddayo okole, kabako ddayo. Ani omulala obwotadde nina Rose naye bagambye waaka abulamu, Palaso oli clear, John Black tukyali steady, Kenzo oli average, togenda tokogga chameleon level y'emu sibo kiri? Bebe cool level. Saha ate. Saha nayo muziki gumweyimirira. Gumweyimirira? Yaleeta luyimba ki yaleetayo. Pressure better? Pressure. Wadde n'empeta ebaddeko. Empeta saji feeling. Saha musajja wange nnyo. Y'omu ku bayimbi abatono b'engamba nti oyo mukwano gwange. Naye empeta nze nganze saji feeling. Gravity ali atya? Average hot, not hot. Gravity ali average. Actually Gravity ye Saha ye Sendi ye Rutaro. Omuziki weeguli gubeeyimirira. Omuziki weeguli gubeeyimirira. Nti olwaleero Rutaro ne bwagamba nti siddamu kuwandiika asobola okukuba essaawa ezi ng'abantu bazina otyo ye chameleon. Okitegedde? Chameleon akikola ekyo. Saha kuba essaawa agikuba. Omanyi bano abasinga benjogerako. I've seen them. Okay. I have hired them to perform. Ability ya ojimanyi. Yeah. Nti nendaba ate nze olumu bwembeera ku show nga nze ndi promotinga. Bwe nyimirira okumpi ne stage ate situnuulira muyimbi. Nze ntunula mu bantu. Nendaba nze nina abayimbi bentunuulira bwe nti nga ndudde mu bantu ng'abantu baali bwe bati. Naye omuyimbi omulala najja abantu nga bamulya mu ngalo. Omuyimbi ne musanyukirako kuba e moment tewali atajagala. Rema hot not. Rema ali awali Saha. Omuziki weeguli. Omuziki gwe gumweyimirira talinaawo hit song essaawa eno. Naye omuziki gumweyimirira. Okitegedde? Which is a very good thing by the way. Kiba kirungi nno obeera safe. Oba safe. Oba safe. Nti ono mukati nga bw'olaba ono omwana yakola part after party. Big Tree. Nti agenda aka. Okitegeera? Tewali kipya. Talina muziki gumweyimirira. Talina. Wamala part after part zaawo.
Kule yafuluma mali Nigeria kati. Maybe. But Crystal Panda. Ochitegera. Alina foundation. Alina ndio luyimba lwe. Naye bwe luggwako. Alina foundation. Azaawo ki? Kabako kyalina. Kabako's performance is more interesting than his songs. I would hire Kabako anytime more for his performance than his music. Fefe Busi aina foundation umuziki gumwembya tugumwembya. Fefe Busi I think is struggling. He's very disciplined, he's calm. He's good to work with, tasumbuwa. Naye alina okwongeramu. Chosen blood ono kitya. Struggling, omuziki weguli hot not hot. For starters, not hot. Chosen blood. And I think Chosen blood yandibeera awo bwatyo. Sendi leka kwogera bwoti. Chosen blood. Bebe abayimbi mulungi nnyo. Omanyi wali abayimbi nga omuziki weguli na buli kimu. Naye ng'okolagana naye alumya omutwe. Chosen blood nga mulala. Kugamba wali abayimbi ng'omuziki weguli naye ng'asumbuwa kwegamba akusa ku tension okukolagana ne njogera nga promoter ate wabayo abayimbi nga mulungi nnyo okukolagana naye ng'ali kama aligize bw'omugamba time agikwata naye ng'omuziki tewali kati ye Chosen blood very disciplined, very calm, okiraba beeyi nnungi but musically talinaawo byonna birungi era ng'omusabira singa Mukama ayamba omwana ono n'afuna omuziki okitegedde. Azawi ali atya? Ali hot, not hot, average, struggling. Azawi ali mild, ali wakatikati awo. Namulumirirwako nnyo nti Swangs ndoza yamulaunchinga mu either January or February. COVID nayingira. Kwa bwe banyonyi yali esituka buweti nefuna engine failure. Nibadisika. Nedda. Eri ku ttaka tennatuuka. Bakyagirwanisiza mu bbanga. Naye nga fire brigade zonna weziri. Civil aviation eri ekola n'amaanyi. Okulaba ngenyonyi eddayo. Nga te crashinga. Tena crashinga. Tennaba. Tennaba. But watoyo omwana musically ali strong. Alina n'ekintu ekirala bayimbi ffe bangi kibatalina ali awaya. Okitegedde? Kikolukoba muka waali nti omanyi waliyo omuyimbi abeera nga performinga live naye nga weekutte ne ku ntebe bwoti weeraliikirira. Sendi lwaki otandikawo otyo? Ngenda kulekerawo okwogera n'abantu. Chosen Becky yakurashinga oba enyonyi yakurashinga ya Chosen? Yabulira mu BAMWESONYIWE Ryan. Naye oyo naye mulungi nnyo okolagana naye ansanyusa nnyo bwe mba mubuukinze. Aba mulungi talumya mutwe. Naye ajja abawo mu time tukatalinaabo airs tuba demandinga kino wali ajja n'akusumbuwa biki. Tatambula na luseregende lw'abantu kusumbuwa ku mulyango biki. She's fine. She's fine. Asana
anonye bunonya muziki ennyonyi erabike. Nwaji ono. Nwaji ali average, ali struggling, ali hot not hot. Ali mild. Ate I think Nwaji alinamu favor y'abantu olw'ekikula kye. Ayita mu bantu ne bagamba kwegamba manyi wabayo omuntu nga bw'ayitawo eno oluyimba lutambula naye abantu balina ekirala kye balaba. Ate bafokasinga nnyo ku content we. Kwegamba ngambe ntya nti alina ebiwerekera ku muziki gwe. Matches olumu asumbuwa, olumu ateeka ku tension ng'omuntu amupangisiza, ate olumu n'akusurprisinga n'akola bulungi. Omuntu wambuuliza nti Pia Pounds ennyonyi ye yakulashinga ali hot not hot oba average. Bwe luba lubuto lwavaamu. Pia Pound? With respect to you Farouk, Pia Pound yayimba luyimba ki? Sikugenda kusaba luyimba mpalinnya. Naye buli lunaku olina omuyimbi gw'osisinkana. N'olwaleero oyinza okuba nga obadde olina okuva kulaba muyimbi ogenda kulaba muyimbi. Mbuulirayo oluyimba lwa Pia Pound. Abo be bantu abajjuza obujjuza ekisaawe kya music. Erinnya gye liri, but no music, not nothing, no talent. Pia Pound omumanyi gwe twogerako. I know the name, I don't know the face. Ennaku ezo yaliko ewa Kenzo. Yaliko ewa big talent. Tewali music. Tewali. Ate aluddewo. Omwana yaŋŋamba ennaku ezo ti oba 2011 yaliwo ng'ayimba agezaako oyo akite katoyo amagezi gemmuwa. In true honesty anoonyeeyo kyasobola okukola, oba make-up w'abayimbi oba ku designing abayimbi oba kubapangisa nga mmotoka. Afunayo kyakola kuba entertainment ajagala. Afunayo ekiriraanya kimukuumira mu entertainment. Mary Batali ate yakulashinga average hot not hot. Not hot. Not hot? Ate ombuuziza nkubulidde. Mary Batali not hot. Not hot. Tali average. Ali average omuziki gumweyimirira. Mary Batali. Salute. Alina oluyimba lwe lwanyimbira lulimu akagambo nti awo n'ensigazaamu obwa sita. Taliwo. Chris Evans ali kuki? Chris Evans is fair. Gumweyimirira? Gumweyimirira. Gumweyimirira. Tali hot? Chris Evans alinaye wali mu category mwenda tutadde saa. Nti promoter asobola ozuukuka n'agamba nkutegeka. Najja n'akuba essaawa ye. Nnyimba ze za mpola naye wali Chris Evans. Tweyanze njafuna Sendi tumenyemenye omwaka nga bwe gubadde bana abakoze nebiki tubeere nga tusiibula. Tweyanze nnyo Sendi neyanze temunyiiga birowoozo bya Sendi nga ye temutudde n'ogamba akasajjako bw'oba atayagala kwogerwako emirimu emirala gye giri abasawo gye bali waliyo amwogerako naye gwe kasita ovaayo n'oyingira public domain oli wakwogerwako. Ate n'ekirala ekizimbya omubumbi ku kkubo kubuulirira. Soogera mu bubi naye nze mpandowooza yange. Bwe ky'oba okola, if I'm wrong, come out to disprove me
by kuba ngoma akubendo bengoma okitegedde era nze bwona akuba engoma trust me nze kennyini ate era nze nja okuvaayo ŋŋambe abaaye musajja wange topic kasente oyo naye mukwano gwange yes ali atya tewali muziki kati tewali muziki akirako wizo ali atya ye omuziki gumweyimirira wizo anyiiza wizo alina buli kimu alina buli kimu naye tayagala kuyimba ate nga is talented very talented kati yakoze radio man ne waiki benda but nyinza n'okugamba tannakolayo yadde interview neeki kupushinga oluyimbo he has the name ndoza ayagala Slambaland omufaliso gwe gulabika mulungi agunyumira ogwebaka simutegeera oba yafuna bamudisappointinga bannayuganda oba kiki ng'ate bamwagala tekirina okukolwa omu abalina obagambako no nze bwe tusinkana tunyumyamu nakulaga nti omuziki weeguli omupya gujja naye tapushinga tweyanza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala